tugatandike n'Omusinga owa Rwenzururu Charles Wesley Mombere akomezeddwawo mu kkooti olunaku olwaleero. Kkooti eno y'ejjinja misango egimuvunaanibwa egy'okutta omusirikale wa poliisi nga bino byaliwo omwezi ogwokusatu ogw'omwaka guno. Ku musango ogwo ogw'okutta omupoliisi gavumenti emwongeddeko n'emisango emirala okuli n'ogw'obutujju. Weebokeredde ku makyanga ebyokwerinda binyuziddwa ku kkooti ejjinja n'okwetooloola ekibuga Jjinja. Enguudo ezisinga zissiddwamu emisanvu era nga buli muntu abadde asooka kwazibwa nga tannatuuka ku kkooti. Abantu ba bulijjo tebakkiriziddwa ku kkooti okuggyako abasirikale, abamawulire, abakungu b'Obusinga bw'Olwenzururu n'abamu ku bantu abalala obwedda abasooka okuddamu kajujuji w'ebibuuzo. Zibadde ziwera ssaawa 5 ez'okumakya emmotoka za poliisi ezibadde ziwenyuka obu ne zireeta Omusinga Mumbere. Ono atwalirwa mu kkooti y'omulamuzi John Francis Kagwa akulira abalamuzi ba kkooti ento ejjinja. Kkooti nebaddemu abantu abawerako okuli n'ennaaba kya Olwenzururu Ithungu Asiimwe. Omulamuzi Kagwa asomedde Omusinga emisango emirala 10 omuli ogw'obutujju obutemu n'ogezaako okutta. Ejo agigasse ku gwasooka okumusomera wiiki 2 eziyise ye ne banne mwe benyigira okutta omusirikale wa poliisi. Mu maaso g'omulamuzi bannamateeka b'Omusinga bakolemiddwamu Kalebu Alaka basabye kkooti eyise ebiragiro ebitongole by'okwerinda yonna Omusinga gy'anaasibira okukkiriza abantu be okumukyalira mu kkomera, okumuteera mu furiji, okumukkiriza okusinkana bannamateeka be, saako abantu be bonna okukkirizibwa okugenda mu kkooti singa abeera aleeteddwa. And the personal doctor of that person shall be allowed reasonable access to that person. Omulamuzi Kagwa akkiriza okusaba kwa bannamateeka b'Omusinga era kkooti neeyisa ebiragiro nga bwe basabye. Ono wabula ategeezezza ng'Omusinga bw'alina eddembe okugenda mu kkooti yonna ento n'agisaba okumusindika mu kkooti enkulu yeeyimirirwe. Wabula kkooti ebadde egenda mu maaso wabadde wakajagalo wabweru poliisi ebadde yeezooba ne Kano Dr. Kizza Besigye akola mu bannabyabufuzi abali ku dduutu lwa gavumenti nga balemesa okugenda mu kkooti okuli omusawo gw'Omusinga Charles Wesley Mumbere. Olwaleero Dr. Besigye atuuse ku bigere era nga abasirikale bamwekangidde awo ng'atuuse. Uganda's courts are open courts, unless you are saying this king is being tried in a court that is not open. Olutuse poliisi nemuganda okuyingira mu kkooti wamu n'ababaka balala ava mu bitundu ebyekasese. Embeera enewaliriza Kano Besigye ogezaako okuyingira kkooti leero ono asikasikanye n'abasirikale. Luva abantu abadde bazze ku kkooti batandise okutabuka ekiwaliriza poliisi okubakuba omukka okubalagala n'okukwatako abamu. You are not going any further. Why? You are not going. Very many people are there. Why him? Take him away. Take him away. Bring him. Take him away. Beat him. Don't beat him. Put him in the van. Bring him. Besigye asiddwa mu kamotoka ka poliisi kakamunye. Ono asise kutwalibwa ku poliisi n'olufeenya ate oluvannyuma n'atwalibwa eka Kira gy'ajjiddwa n'aleetebwa mu bitundu by'e Kampala. Mumbere n'omusawo w'Omusinga John Baluku emyaka 7 akwatiddwa poliisi ejjinja. Ono okumukwata abadde agenze ku kkooti okuwulira emisango egivunaanibwa Omusinga. Akuli oludda olwa gavumenti mu Parliament Winikiza n'abakulembeze abalala okubadde n'omubaka wa Parliament Hartone Muhindo bakubye ku poliisi ejjinja nga baagala Baluku ateebwe. Kino wabula poliisi ekiganye n'ebategeeza nga bebakulira ku biragiro bya bakama baabwe. Lubega Ivan ne Emmanuel Baluku byakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Hold on.